Mbuliriza ku Senga Face 256 mwebale kwekuumirako banywanyi bange temujjanga okwo. Olwaleero nziza okusomesa ku kisenge ensonyi engeri gye zittamu akazannyo gwe mulamwa gwa leero. Abantu bangi tuyina ensonyi mu kisenge ate nga si kintu kirungi okubeera n'ensonyi nga muli mu kazannyo n'omwagalwawo, kubanga binyuma nnyo ng'omuntu omuzina nga muli free ng'okommunicatinga naye ng'omubuulira nga tolaga nsonyi. Ate ekintu ky'ensonyi tekiri ku bakyala bokka. Osobola okusanga n'omusajja munaye ng'alina ensonyi nga tayagala kuzinira mu ttaala, agamba ajjako ettaala nze nnina ensonyi. Naye omuntu ddala ddala gw'ogenda okweyambula lwaki oba olina ensonyi ku nze? Kati nze bw'onkwatibwako ensonyi ani gw'otajja zikwatibwako? Kubanga nze nina okumanya ebibyo byonna. N'obeera ng'olina ky'oyagala, wali abakyala mwekuniza. Abakyala muyige okusaba abasajja akaboozi. N'obeera ng'owulira oyagala kusaba musajjawo naye nga tosobola, mbunno olina ensonyi. Era bisanganga mmwe. Kati nze nga njoya omukira ng'onzirawo mbunno nina ensonyi. Nsonyi ki? Mujje ensonyi mu kisenge, mujje ensonyi mu kisenge. Omusajja bw'aba akuzina ng'olina w'oyagala azine, mugambe nti baby koona wano. Oba mugambe nti hani wano wenjagala ontuuke, nkanyumirwa nga tukoze bwe tuti. Mulekerawo ebintu by'okubeera nga mwesonyiwaza, mwefuula nti oba muli nkitwala nti mwefuula nti temulina kye mumanyi ng'ate mubimanyi. Omanyi eky'okkola ne weekuniza. Munno muyambeko, tomulekerera. Abakyala muli bazibu. Akuzina byakuzina tobitegeera, akubuuza ompulira, hano ompulira, bw'owooza nkuwulira, nkuwulira. Oguwulira nguwulira naye nga toguwulira ng'olina by'oyagala akukole, olina w'oyagala akutuuke. Naye ng'ate si kizibu kye singa oba oyo communicatinze naye n'omubuulira. Communication kintu kikulu nnyo nnyo mu kwezina. Naye bw'osirika oba n'otamulaga watuufu kituufu ky'alina kukola, naye ajja kwashuuminga nti binyumya, oli kunyumirwa. Naye ng'ate deep down toli kunyumirwa. Abamu nno kibaviiramu n'obwenzi. Ekyo ky'olaba ng'ekitini kimutwala n'ayenda, afune anaabimukola. Naye ng'ate obadde osobola okwogera n'omwami wo, n'akutegeera, n'atereezaamu, ne mutereeza obufumbo bwammwe, n'onyumirwa ekisenge kyo. Lwaki obeera nga atasobola kwogera ng'ate osobola okwogera? Abaami, bw'oba olina ky'oyagala okukola ne mukyala wo, nze siraba oli aba mukazi wo oba girlfriend wo oba mukazi wo, kyonna kye kiri. Kitegeeza beera free gy'ali obeere ng'osobola okwogera naye kyonna ky'owulira nga ky'oyagala okwogera naye. Oba olina by'oyagala omugamba bimugambe. Oba owulira oyagala kumuwemula nga gwe byebikuwa essanyu ng'ate naye bimunyumira, by'oba omugamba. Omanye omukwano guno ffenna tugunyumirwa mu ngeri ya njawulo bannange, nze kambabuulire. Waliwo omuntu gw'osanga nga ye omukwano gwe bwe baba beezina ayagala bamuwemule. Saagala kozesa Luzungu kubanga YouTube bwe nkozesa Oluzungu eno vidiyo esobola oggijjayo nga njogedde ebigambo ebyo. Abamu bakozesa Luzungu, banyumirwa nnyo ebigambo by'Oluzungu nga bamugamba ebyo ebigambo abakyala nga ye bye bimutaaninga on byakumuwemula olinga emana nga byayagala okuwulira. Bw'oba owulira nga bw'otyo. And by the way, bano abantu tebabeera nti bamalaayo, bantu tebabeera nti balina embeera embi. No, ye bw'atyo bw'ayagala omukwano gumunyumire. So understand them. Bw'aba nga akugambye nti hani njagala tutryinge kino oba bwe tuba twezina kola kino, togamba banaye omukazi nga musege eno. Si musege. Si musege. She has been open to you n'akubuulira and asobola omusanga nga she's okay, like she's very fine like me, alinga nze, alinga ggwe. Omuntu wa bulijjo teyeetunda, takola ki? Naye abadde open n'avaayo n'agamba nti nze njagala bwe nti. So tokifuula ate naawe ensonga kugamba nti ono omukazi nedda. Si mwangu oba si kyekyo kye nali musuubiramu. Wali omusuubiramu ki? Oba si kyekyo kye wali omusuubiramu. So tubeere so understanding. Tuleme ate naffe kaluubiriza bannaffe bw'aba ng'avuddeyo n'akulaga ekituufu ky'ayagala oba ekituufu ky'ali. Tuleme bakaluubiriza nabbalobooleza bye tutamanyiiko mutwe n'amagulu. Tubeere understanding, tugamba at least avuddeyo n'ambuulira kyakola ki ky'ayagala. Abaami baffe, bw'oba nga oli kuzina mukyala wo
nga mu butuufu owulira olina ky'oyagala okugezesa. Kyandibadde kirungi nnyo n'omugamba nti mukyala wange njagala kino. Bw'oba olina ky'omulabyeko ky'oyagala akyuse, tokwatibwa nsonyi eri mwagalwawo. Ate tolowooza nti bw'onaamugamba ajja nnyiiga. Mugambe. Nze ngamba nnyo abafumbo oba abaagalana nti singa mufunayo obudde oba olunaku ne mutuula ne munyumya ku bulamu bwammwe obw'omu kisenge, obulamu bwammwe obw'okwezina, n'omanya ki munno ky'asinga okwagala nga mwezina, ki ky'atayagala, ki ekimutaaninga off, kiki ekimuzza engulu, kiki ekimutaaninga on, ebyo byonna n'obimanya. Rather than okubeeraawo nga muli mu relationship naye nga temusobola dde n'okutuula okwogera, oli ne batandika obyogerako ne yeesonyiwaza. Muli mu kwezina, munno asikina ggwe oli awo owuuna buwuuni. Waliwo abasajja bamanyi okusikina, ng'akuzina bw'asikina, bw'akugamba obugambo bwo, naye mbu ggwe olina ensonyi, mbu ebyo nze sisobola byogera, ebiki by'otasobola kwogera gasi. Ebyo nze sisobola kubyogera. Bannange, temugamba nti tebaababuulirira, kubanga guno omulembe naye tebakubuuliridde. Ojja wano ku social media n'oyigirawo bulungi nnyo. Wano tewaliwo kitaliiwo, tewaliwo kye mutamanyi. Buli kimu weekiri. Oyiga buli kimu ky'oyagala ng'oyigidde wano. So n'oba tolina Sengaawo osobola okujja wano n'obikkula audios zaffe nga si nange nzekka, basenga bangi abali kuno ku YouTube ate nga basomesa ebintu ebiriyo. Tetubeera kuno nti tubeerako kuwemula, teri anyumirwa kuwemula. Just ebigambo tubyogera nga weebiri, tetwagala tuyite ekijiiko, tukiyita ate ekitiiyo, ng'ate ekitiiyo tukiyita kijiiko. Abantu beewunza n'okwewunza wano, omugamba ekigambo n'agamba nze ekyo sikimanyi kitegeeza ki. Kati senga wabadde otegeeza ki? So ky'oba nze ekigambo nkyogera nga bwe kiri. Mukitegeera, osobole okuba ng'okitegeera. So banywanyi bange mujje ensonyi mu kisenge, mubeere nga musobola okunyumirwa akazannyo k'omukwano. Siraba kikwasa nsonyi oba kikusonyiwaza mu maaso ga munno gw'ogenda okweyambulira. Ne woba oggyeko ettaala. Muno n'agamba tugende tunaabeko babiri. Ennange nze nedda. Otya kulaba eki? Yakulaba alaba dda ne mba munzikiza. So muleke agende munaabeko babiri, muzannyeko babiri mu kiyigo, mwezinireko mu kiyigo. By'ayagala. Gwe otabimukolera ani anaabimukolera? Ojja kwesanga era agenze ebbali kunoonya anaabimukolera. Anaamutegeera. By'ayagala. Naye ng'ate wali osobola obbikola. Bino ebintu tuyiga biyige. Olwo olajja kuganza kino sikisobola, nedda tuyiga biyige. Tetwazaalibwa nga tubyagala. Kigezeeko bwe kigaana ogambe kigaanye, naye togamba nti sikisobola oba sikyagala oba kinsonyiwaza. Kale kankome wano, mbadde bawuza balungi, teweeraba subscribing ate na subscribing, ate gwe subscribing edda, likinga, commentinga n'ekirala sharinga. Video yaffe eno ebeere ng'esobola okutambula. Nabagamba osobola okuba ng'olowooza video eno gwe togiinaamu makulu, naye ng'olina mikwano gy'olina group gy'olimu. Gisharing ogiteeke, waliwo omuntu ali eyo nga agyetaaga naye nga tamanyi wagenda gijja, ng'ebigambo byange osanga bigenda kukola enjawulo mu bulamu bwe. Ate naawe akasharinzi ng'agenda kusabira gaye bannange mbadde wano nga simanyi kyakuzzaako paka ono oba yanzibudde amaaso oba biki bwe bityo. So Omukama abankuumire, mbaagala nnyo, temujjanga okwo. Olina ky'ombuuza kiteeke mu comment section. Ate n'ekirala bannange, tulina app yaffe eri ku Play Store, bagiyita Senga Face 256. Ogenda ku Play Store n'ogenda mu search engine n'ogiteekamu, baba bagikuleetera gidownloadinga obeere ng'ofuna content ono ng'omujja ku app yo butereevu. N'ekirala gw'aba akawulidde ng'okawulidde ku gundi ku app, tulina YouTube channel yaffe bagiyita Senga Face 256. Gendayo subscribinga, watchinga video zaffe, likinga, n'ekirala osobola okubeera nga otusharinga bw'oba ng'olina groups. Sharinga banno bafunemu ekyokuyiga. Omukama abampera kye musinga okwagala. Mweraba. Yeah.